Ibula yakolanga program eyo ku Start Time. Ku Start TV. Manya ku Start TV. Nga oyinza okugamba ate Ibula yakola platform eyo etali ku TV. Bwe yagivaako simanyi oba ekyakola. Lujja tomumuwulira. Lujja yaliwo. Gambye ate mu byafaayo nozane kyonna Mwanje yakola likodi ku Super. Oyinza okugamba yekaye yaliko. Oba Abuchaza akyaliyo. Musajja wange Abuchaza gwe badde ngamba. Abuchaza akyaliyo. Nze mulaba ku Sita. Musajja w'amaanyi ku Super. Ye Abuchaza yalwa. Niye nkugambye okuva lekyo Namwanje yava ku Sita ku Super FM. Nze siddanga mu kujuwulira. Basewo ne bannyabo atugenda kugera ku nsonga nnyingi nnyo naye twawuliddeko ag'omu nkuubo ke tugenda okakasa okuva ono kuba ono munywanyi wa Dr. Kwefu nti ekiri ku CBS awe Mmengo. Atojja kumugobya. Baba munywanyi wange ambulira ebifa munda ojja kumugobya. Sakoleke. Bonga eti lishafu zitambula. Bangambye ekiri ku CBS awo. Emmengo wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nga twakava mu bijoozi. Wabalese manager mupya. Owa ibaye ku Savieti. Wabalese manager mupya owa kiki. Naye mbu. Lisafu kyezekola. Sala zokamba zetu nokusiga mu program ye. Bagenda kyusa abakozi ne program. Abakozi musakusa. Naye. Ndeka kamere kunyonyola bulungi. Mmere soko kaleete wano. Jirikawe mmere yange. Ebere wano. Avu yakasana mbikireko. Ube yakulyako. Asaagala. Kija katogo budde bwa misana. Tokisussa ate. Ndowooza. Abakulu ababadde mu program nabo basiimye ne babba emijoozi gya Ssaabasajja Kabaka. Abakozi ba show babbye emijoozi. Tulowooza bulowooza ndowooza basiimye nabo. Ngaffe tugana Ssaabasajja Kabaka asiimye. Tudduke emisinde gye nga ajjanja buno obulwadde bamuwa abavubuka. Ndowooza abakulu nabo basiimye ne bagana naffe katutwale ku mijoozi gino. Nga tusasudde. Ndowooza management negamba kati okutangira kino. Naye tebinnakakasibwa bikyali byambu. Naye nga bagenda kyusa abakozi ne program. Bagamba amawulire wetugawulire gatambula mpola mpola. Naye nga tebinnakubeera bikakafu. Naye nga ng'omuntu wowulira ekintu kivula kubira egamba anko gwe olina kyokimanyiko nongana edda ne gaajanguza nyina bye nawuliddeko. Naye ola program nyinza okuba nga sinze mutuufu okuwabula CBS naye ate ffe abawuliriza. Era nkakasa Ssaabasajja Kabaka yagamba guno omulembe omutebi abavubuka yeffe kitegeeza nyina eddembe lyange okwogera nga nze ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka kuba ndi Muganda era CBS njikolerako program era eriko mikwano gyange so kati wempe endowooza yange bagitwale si mubi si mu kubavoola kuba saagala kuba kati kino waliyo abakozi bangi baboosi bababoosi abatudde ne bagamba kino kibawo kino wekiti saabagambe nti nengedde mu Obuganda mukamwa saagala babiyingizemu Ssaabasajja Kabaka yadde Katikkiro wa Buganda nze mpa ndowooza yange ku leediyo yaffe Ssaabasajja Kabaka gye yatuteerawo ate CBS yaffe mu byonna bye bayinza okukola sigamba nti program Kalasa Mayanzi mbwa bagikolamu mikwano gyange Madamu Titi ne Dr. Kwefu w'amatu mulwokuba nti mikwano gyange mumbawulereza naye yemu ku program eziri ku CBS ez'enkizo newona agenda wakachumba newona akola n'abuuza nti 15 ye program eri ku CBS okwey'enkizo anti bayinza obeera nga baagala zikyusaamu ngo bongere ku mutindo ku bw'enkizo bwayo bongereko nga bakyusiza bapulezenta nga babakyusizza Dr. Kwefu awo ne bamuggyako ne bamuteeramu awo omuntu omulala Titi n'akola n'omulala oba Dr. Kwefu ne bamuwa ey'ekiro kati olwokuba tuli ku mulama gwa radio ezo TV ndowooza nayo yemu kankweyo sinali ezimu emabegako endowooza emyaka nga 5 6 10 15 tandike program gye bali bajja record TV waliko program bagiyita Akatogo wagiwulirako programu eyo yali y'amaanyi nnyo Douglas nga kwali kakati
wegendeze Douglas program zonna zaavaamu tezisigalawo. Katogo bwe yavaako ne bateekamu Jackstar. Jackstar jajja. Jackstar jajja. Si muvubuka mutona. Ayi. Anti ali wano. Leka naawe. Jackstar aweze emyaka 5 ali wano. Nedda. Jackstar nti nkumanyi lwaki agaweza. Namuwulira nga agamba ye mwennyini ku program. N'agamba ng'akyali ku TV. Sigabe kugitwala teeka ali mujja kundiira emmere mmwe. Y'omu ku baasooka okukyaza. Olowooza gundi aweza emyaka ng'emeka. Ono omuwala w'ono omukyalo omukola eyafuna omuwala omuvubuka talina mulimu. Simumanyi oyo. Gloria. Baby Gloria. Alika awezezza ali myaka nga 24. 24. Omuntu okukula ku TV kikwetagisa okuba ng'olina emyaka ng'emeka olowooza. Andi kati TV ebisinga ebimu talent. Waliwo abakigenzeeko nga bakyalina abato ba under age myaka 12 nga Bashira we batandikira Bashira Gashumba. Waliwo TV abazikozeeko nga bato nga talent just bakulabye mu talent. Program y'abaana. Ey'abaana. Mu biseera bino. Abudde buno kane bwe y'abaana olina obeera nga olinako okuyita. Kati ogugamba Jackson yagendera kuliko lya ayina emyaka ng'emeka. Myaka nga 22. Nga 22. Yagamba y'omu ku baasooka okukyaza Gloria oyo ng'amulabyemu ekitone. Ng'akyali mwana muto byali bigawo bya Jackson. Nali ku TV wenti nga mulaba. Gloria kayina emyaka nga 8. Era Jackson aba mukulu. Kale tukivuye kuba si ensonga ate ffe twagala bukulu. Naye Jackson yagenda mu ngatto za Douglas. Program yagaana. Ekituufu. Neegande ddala Jackson kakubanze Jackson mukwano gwange atukusinga Douglas kuba Douglas aziwa katamenti gyendi. Simanyi kusijja kwewaayira. Naye Jackson mmanyi bulungi nnyo era boy wange. Yagenda mu yagaana. Douglas n'avaayo. Najja ku NBS. Bali bagita The Beat. Kati ali kuki? Najja ku NTV. Ali ku NTV The Beat. Yadda ku NTV The Beat. Then n'avaayo n'agenda ku NBS. Yajja ku after 5. Okuva ku NTV. Naye we yagivaamu yakola etya? Waliyo basajja bange etambulira ddala bulungi. Sima muli gundi. Dagnais. Linda Deni. Ekola etya? Tesitukanga. Ate Dagnais oyo mulaba. Musajja nnyo kubalwa yatula mu ngatto. Engatto enzito. Era osobola okuma kuliti nti alwanye. Kati Dokita Kwefu mugerageranya ne anti nzija. Straka. Yali akola ku WBS program bagira late show yalinga ya kiro. We yagivaako WBS yaddangulu. Yagwa. Bikuku tiyagwa rugala bagigala bikukujju. Yali akola ku WBS. Nga program gyayinako y'amaanyi nnyo. Kakati Katongolo omutongole yali akola full dose. Kubukedde. Olwagivaako. Olwagivaako teyaddangulu. Nibageza okujwa Flavia Namulindwawo n'akati nze simanyi agikola. Yani Queen ki ali bweru kati. Fifi. Yali akola program ne Nathan Kubukedde wali wagiyita Kanayo Kyani ani? Kanayo Kyani. Fifi da Queen we yagivaako teyaddangulu. Kati makono yagikola. Waliwo program ogundi mumwala yali agikola ko bali bagiyita oluyimba lwo. Olw'emisana olwo Kubukedde. Simanyi Jaminancha. Flavia. We yagivaako teyaddangulu. Ukitegedde bulungi. Tiyasobola yadde okudda engulu. Flavia nakazibwe era asoma mule ku NTV ekawungezi. Olunaku yagavaako nze sidanga muggalaba. Waliwo omusajja era bayizo program gy'ekyayino kanenze sikyagala kwanza alinga njagala nnyo Flavia. Waliwo omusajja alinga akola ku NTV okwo ng'akola program bali bagiyita oba ku katebe oba kwani. Yagenda mu UN ndowooza.
wemba serabidde simanyi wa program eyo ekyaliwo weri simanyi program eyo ebe ekyaliwo Super FM ey'omukulu Sematimba kwaliko omukyala nga bamuyita Lecho Namwanje kati ali ku BBS ekiro Sabula Lecho Namwanje oyinza ganti yetika radio ya Super FM Lecho Namwanje yakola Super FM tekibanga mu nsi yonna abaliyo tebakola simanyi oba ekyaline kumpe wonze sebo ninayo basajja bange gye bali bamaanyi ni nani naye nga basajja bange gye bali awo tugambye ate mu byafaayo za Lecho Namwanje yakola likodi ku Super oyinza ga yekai yaliko oba Abuchaza akyaliyo musajja wange Abuchaza gwe badde ngamba Abuchaza akyaliyo nze mulaba ku sita musajja w'amaanyi ku Super ye Abuchaza yalwa naye nkugambye okuva Lecho Namwanje yava ku sita ku Super FM nze siddanga mu kujuwulira ne program y'omukulu tojuwulira kikati era mpuli eyo program aba ayogera kikati kyekyoka kyaba ayogera Super music nze era Super FM era Sematimba nze muwa credit engeri gyafuna niye ewozaako abakozi abiri tovola eri sebo company nene kituufu niye Sematimba oyetaaga okuwa respect okubanga akyasobola okuyimizawo leedi eyo ng'abantu kubanza linga mpuliza nnyo Super naye Namwanje okuva yagivaako nze saddamu kugiwuliriza kakati nkulaga abantu abalina amaanyi mu purogulaamu zaabwe nga baba bagenze bagenda nazo waliwo anti bano tebagenda bagenda bakyusaamu just anti kwefu ne bamujja ku ssaawa 7 bamuva ku ssaawa 8 era ebeegudde anti byeggaabye ebituufu tuvala nagaye muntu alikuwa nti njagala abantu anti yagitandika tetumumanyi n'agibeeza okitegeeza n'endala asobola ogimaintaininga era neba y'amaanyi okay Daddy Titi yali akola ku beat nga agenda ku Daddy Titi waliwo program yali ku radio simali bagiyitanga full doza simanyi mukulika eyo yakolako Amoti Supercharger Mozi Nsubuga wakolanko ne Samu Gombe bamagulu asatu program eyo giraba simanyi giyita simanyi oba ekyaliko eye kawungeeze eyo mukuli furudoza oluva Katongole kubukedde nga tugenda ate kweri eyo program ogiraba yali ya tabbu twavanga Katongole zijjukira nga kyakola endobeso gye yali tandika oba yali bagibatanga ndobeso Katongole yali abikola ku bukedde emisana kati nga bwe tuva ku program ya Katongole tutega Lecho Namwanje bwe tuva ku Lecho Namwanje tetudda kusimba kati mu kyalo waliwo program eyakapalaga baby era ku radio Simba eyo gye bamugoba nga akyali mu program nga namugamba wafuna akatabo nti ye kwate namasuba eyakapalaga baby eyo simanyi wana yebe ekyaliko eyo ku Saturday gyakola ku Saturday ne bagisaamu kakalamu n'emwokya ate yatagala butagazi yetagana kuba kakalamu yatagalira mweri ng'olabira ddala agudde mu ngalamu nga yagigezagezaako munyini ogambi nga yebaga nti n'agaana afa bagasalira essubi yagezagezaako omusajja wattu ne bigaana kati nkuwayo ekintu ekirala olaba seeguyo oyo kubukedde mu lugambo n'ageza ava nti oyinza okulaba puroguramu eyo weetagala waliwo abantu nga bakyala abukedde nga balaba seeguya nga balabula content gwayina oba lwalinnya yenga erinnya ibula oyo omulaba eyafuna akatabo naye yali ku pampa Ibula yali ku program ku sita ey'olugambo eyo nga yamaanyi anti Ibula Ibula kwana Ibula naye alabika mukono ayita wano nankaaga anti Ibula yayingira media nga muto kati golwokuba nti mutini muno olowooza kati omanyi twali muntu amanyi myaka gya buloolo naye gwe omanyi akalolo akenkana kiro tibakava ku mizaani kenkana kiro tanaweza 5 kale omuwaayiriza alinga bw'abe mukulu nnyo ayingidde 4 naye nga muto anaagayisaamu Ibula yakolanga puroguramu eyo ku Star Time ku Star TV manya ku Star TV nga
oyinza okugamba ate Ibula yakola platform eyiye tali ku TV bwe yagivaako simanyi oba ekyakola Lujja tomumuwulira Lujja yaliwa Lujja tomumanyi Anderson Lujja akola ku UBC owa Caviton Music akola ne Tony ku channel yaabwe kati wobunyi sijiraba nkate nga Lujja mukwano gwange naye sho y'amaanyi ku macha oli oba oli nanyiga kuba ekirungi ekiwo sigenda kwesimu oli agenda kumpa bululu we mundabanga nesimu temumpa programu ye y'amaanyi otukikompealinga ne ya Ibula we yabeererako Ibula tetumwesibaako nnyo kati ngenda kugabibega bino wammanga njogera nga nteekera nga sivula Lujja nze Ibula kasooka ava ku programu sidanga mukulamu n'omwajiweza bujjo manyi yavaako era Ango Lujja alina okukola ennyo ntakola nnyo ate ojja kumutuma agenda apoota ate abantu abagala okukola nnyo babaza kugaana kupoota kaakati kati ate gwe ngenda okugana naye mukwano gwange kati alina entondo ye agenda kunyiiga programu eri ku CBS eriko Duncan ne DJ Neke ekuba Dictator Mark ne Dictator Mark gwe manye nnyo n'oli omulala yasooka kale Duncan oyinza baji hypinze balwanye kuba baatuula mu ngato Dictator Mark boy yali era Duncan ndowooza ekimu kugifuna nti y'amaanyi bagisiikasiika n'owulira nti kulomukaa kuliko Ambassador DJ Oscar ku Monday kuliko Duncan olaba nti bagwa mu ngatte ennene eyo nayo yali eyisaawo kuba Neke yajja ate ebiseera ebisinga oba yayaga okugira mu ngato za Dictator Mark kakati tuli ku CBS waliwo program baali bagiyita yali yakadonka byakolanko Maaka Makumbi yali akuba Maaka Makumbi okuva yava ku programu bajja kituwa mu comment section Maaka Makumbi okuva yava ku programu eyo okuva lwe yafa bami mukama mumuzikisa yabulwa omuntu agitulamu omutuufu ku CBS okwo kwaliko programu eya DJ era omugenzi DJ Emma si yeri mu Baziratone kati kati ejjukira Baziratone w'amaanyi naye boy era owulira nga Baziratone yalwana okulaba nga agifiitingamu anti alwanye nayo naye etagala ojaba nga etagala ti Baziratone kati ekimuyamba nti wakolako mu bivulu eri n'alanga CBS FM n'olya nga nasika ku audience naye singa yetagala nti akola mu bivulu bbali singa yamutagalako dda waliwo programu eringa kubukedde Famma ekawungeezi yakolanko tica Saimo kanaabe washing be simanyi oba ekyaliko simanyi bakyagikola ngenda zikuwanzi mikisinga waliwo programu yalinga ku CBS ng'ekolako omugenzi Katolu Bwama kaliisoliiso tekisoboka kaliisoliiso tebasigaza linnya baani abaliko tekisoboka bakola ne kaliisoliiso kubira kwevu kaliisoliiso dina bagikola gyeri kweri yayitaawo yayitaawo waliwo omusajja ate okumanya CBS eyo yekyasinza okuzimba abantu ate ne bakuba ebigo birisa dida anti CBS nekubeera ku TV Dana Nabatanzi BBS yamwezimbira nali sirawe mumanyinze ono Nampijja BBS yamwezimbira kakati eina programu ekyaganye ku BBS oku simanyi baba kiraba erioko ku makya najjo bajaga nnumbi abantu nebo bajja kukira eri ku BBS oku
eyabano nze sina mentioninga maya totankula ntalo ate eri obudde ki waliwo bano abazeeyi okuli omuzeeyi programu eyo nga banakola lisafu eno ku CBS basikuba tune ku TV wano bangeni Alani Kuluzi yakuttemu bamugobye Alani yeegobye ye yataddeyo resignation leeta n'agamba nkita kati nga mbunga ki nga ki ate aweereza Obuganda ebbanga ddene Alani tandetera okumunoonya mukube kati nga yeegoba atya mbu yafunye eki okola n'otuuka n'ogamba wano ekyo kitegeeza okuba nga olina kaadi yebulanga awo ID ng'ekola ate abadde naye emyaka 8 kitegeeza bw'abe atalina kyagifunyeemu oba nga alina byafunyeemu akirani yali amumanyi Alani kagende ewalala akirina Alani omumanyidde bwakusinga ku TV akola programu ki soga nga simanyi manya gaazo naye ya misana oba simanyi tucha kyanke simanyi ani budde ki misana programu yalingako misana andi nze ndaba ne programu gyakola togimanyi andi mpuliriza nze waliwo TV zendaba nga ndawala kuba ndikuluku bakyaliba kati omanyi kati programu esomye bagiyita niye ate nga njiraba kati Alani akwa musajja wange naye show ye gyakola ebaddenga olwa 6 emisana olunaku lumu emisana mu wiiki emisana kawungezi naye ekyaddala tukize tugaane ng'ogyeko kubeera nti nno Alani ate CBS naye wasinga mumanyira nyera obadde omulaba nnyo ku YouTube ng'akyali ne gundi ng'ali ne siyo batandika ababiri ne divorce myaka mingi nga sinayingira ndongo giwera 6 kaakati waliwo sozi kaddumu kaseera asoma ku CBS mawulire nayingira ebyobufuzi amawulire gesatu ne gabanga agatagalatagalamukko ne gaddako Balunabba ye akyaliyo asabula anti Balunabba tubeera tumulindidde essaawa 3 akuba ye kati eyo yogiraba kati ne baginyweza amawulire gaabwe baganyweza Abu Kawenja aji olaba programu egyakola ey'okumakya eyo togitagaliranga mpozi era ng'otwala jjemba yo neya Radio Simba eriwe Simba eya Radio Simba muzuukuke eya Radio Simba eri Mbandawusi zonna z'amaanyi okusinziira ku audience zaazo nti CBS Abu Kawenja okusinziira ku audience ye ne radio kwali w'amaanyi kane Radio Simba okusinziira ku audience yaayo we bali b'amaanyi kuba audience zaawukana obudde buno mu ba radio presenters radio abantu kati ngenda kukola lisanu bagende nti lwakuba amenya emikwano gye programu ya Dr. Kwefu Titi ogiraba abalongo b'amaanyi abalongo abo tebayisaamu amaaso b'amaanyi era oyinza okwekanga nga CBS erina abapresenta ab'amaanyi endowooza ziye endala gwo ziŋŋambye Dr. Kwefu ne Titi abalongo abo waswa ne kato waswa ne babiri era ojja kusanga Mbaziira Tony nga naye w'amaanyi kati bw'ofuutukayo nojja ku Bukedde Famma waliyo Suuna Beni ovaayo ku Suuna Beni nojja ku Galaxy waliyo yani ono yasibaddwe yali ayagala Mukajjo Stede Misenwe akyakola simanyi atumpa n'abantu naye botamanyi nti bakyakola kulezi takyakola yavaako era mulaba ku TV nze ku radio yavaako andi nali manyi akola ku radio nze ate ku TV sitera kumulaba kuba nze Galaxy ndaako programu egi endaako 2 liito gyo gyabeerako neya bano abalenzi okuli akawala kali kakwanoko kiwaleeta bagamba kali kakaziko neguwa kaleeta
bakayitaani Flora namulabanga nawe nsokusobola okumulaba namulaba kuggwe nga gwe omutembeeta yali mukozi wa kuki no ezo bbiri zendabako balinako endala kozi wagabe leediyo ati tumwagala mazima leediyo kati ku Galaxy kuliko Guy namuwulizanga maze ndowooza omwanga mulanga sikyamula ayinza okuba nga yavaako ng'akola pulogulaamu ekiro nga ali awa pulogulaamu eringa ekwata ku bakazi simanyi bamuyita ani bagiyita batya laavu simanyi biki ebyo nabiwuliranga nnyo ebyo kaakati wetugenda ku leediyo Simba era ndowooza omulangira Ndawusi andi kati awo obalaba tosobola kuboogera omala kubagatta kakota omuntu okumutegeera kati waliyo Koni Naluggwa naye ne bali tubateeke mu kakota waliwo ne pulogulaamu eno gye bakola ku Simba naye ewulikika nnyo eno neyimbira byanga ani agiweereza eyo nayo ewulikika kati wojja ku akaboozi era kuliko ne kyonna mwanje ku kaboozi tumenya n'abakadde abaddewo Sala Kabenge era kati namwanje ew'amaanyi kaboozi andi ankolaba pulogulaamu y'omuntu nti y'amaanyi kwe kuba ng'ogyera mu bantu nga bagyogerako era kwokuba ng'olaba ng'olaba pasita Bugingo oyo aba n'obuntu obutambula owayi guwagireese gy'otwala aba n'obuntu obutambula ku TikTok okwo kati namwanje alina obuntu obutambula ku TikTok ng'ali ku leediyo kitegeeza nti gundi ye bagiraba naye mwennyini ye maketinga kati nga olaba nti Dr. Kwefu ne Madamu Titi osanga omuntu nga yalikodinga obuntu bwabwe mu audio ng'abuwuliriza leediyo wetugenda leediyo kyawe endala Jacob takyakola teyavaako tebakyawuliza leediyo Jacob yakomawo yavaako dda Ddembe ate gwe oli mabega etagana kuba mpika sipaati Ddembe yakomyewo naye mugiwulirize ani aliko Baale eriko n'abakozi abalala manyiko musajja wange Baale Buule tugende ku TV ab'amaanyi ojja kunsonya sijja kumenya simanyi bakina kuyisiza bubi TV tuzireke naye mwina mulangira kamulangira bakawuliriza kaina pulogulaamu yako gyekakoleyo nga katuddewo kati bagira twogere pulogulaamu yako nungi atuwagira nze ngira balina okugitemaatema nungi kati ate mmwe pulogulaamu eyo gye mukala abasatu era gwe basingako amaanyi ngaye TV tuzireke zijja nyiiza abantu anti nze omuntu anyiiga nandodi wange talina TV nti agenda kungobako nandodi wange mukyala mulokole talina TV kwakola kati tagenda kumpa mirimu tolowooza nti nno senga CBS eno bwekyusaamu nereetamu ku misaayi emito ne tuyingirawo wali eri eyinza obeera okukyusa era pulogulaamu eyo giraba yali etagadde Madamu Titi ng'akyagiriko bwomu ng'ekyagaanye kati Kwefu yajja abantu bano kono yayogera nabo bombiri ne bakwatagana Titi oyo gwolaba si mwangu Katonda yabikola si mwangu Titi si mwangu gw'omulaba amawulire gaawa Titi yalinga akola ebbaluwa ku NBS naye ng'agisoma ne ku TV kaakati Katonda alina ebintu byakola ebyewuunyisa nti Titi woba awula ne Kwefulukuta obagambye nti mwawukane buli muntu addira kukola ku leediyo ne babaawula te pulogulaamu eba ebuvudde anti omuntu kati okukwatagana Titi kijja kuba kizibu bano combination yaabwe yakwatagana nnyo kiringa wala leediyo and Wizo leediyo yayimbanga akawoowo wenda Wizo najja n'awalabuka bagenda kwekolera eyaabwe kakati bano ababiri Madamu Titi alina engeri gy'ayogeramu netulunda matu najja n'aleeta
kakati ate mwami Dr. Kwefu awulira nnyo engeri gy'alina amatu amanene amawanvu. Kwefu amanyi n'okukuba essimu ng'abuuza actually ndoza presenter Kwefu yakikola amanyi okukuba essimu ne bamasaka eyo ndoza buli muntu alinawo omuntu we n'amuganya n'olugabo lw'empulyawo program tafunye abantu mawulire nga mafu era wowulira ekintu ku kalasamayanzi nga kibadde mu kituufu amanyi okubuuza kyekiri emakindi kyekiri emasaka nze Kwefu yakwe kulabiranga eggulu amange ntugundi ali ggulu kituufu omulabyeko nti tinsindikira ekifaananyi kyoba omulabye awa abantu ekintu ekituufu kati bano ababiri bano mu pulogulaamu yaabwe eyo olangimanyi n'erinnya kalasamayanzi anti mikwano gy'olinamu akasaati munda kaliko Kwefu ne Titi kyogamba mulangira mukwano gwange owewammwe amazima gundi Douglas mukwano gwange tokimanyi nti w'amaanyi kyogamba mukwano gwange MC Curtis mukwano gwange si w'amaanyi ono omuwala Anatali Oziso kyogamba mukwano gwange. Tugende mu programu z'olugambo waliwo emu waliwo endala awo tuziveemu oba bwote bwogambye sebo andikali togimanyi copy and paste noza tujasukkako nnyo olwaleero ate tosobola kuvoola programu y'abanno nti copy and paste tolaba ni kati ekola kaani eriko Sandra Liyani Sandra Liyani mutegedde kana akachapisa nnyo nage programu ezimu nzira nenga simanyi mannya gaazo teri akamanya ni kati mu Uganda kyoga mu Uganda bonna abantu bamanyi nze ate gwani kati gwe tebakumanyi kati abantu bangi omuntu asobola kujja ku TV n'alako eddakiika 5 na programu ki ate supu yeeriwa ile supu ya Spark kati kumakya mbadde ndaba Bulunokke ngali kusanyuka ate nga president awuliriza simumanyi president asanyuka tomumanyi mbadde ngimanyiiko Anatalia programu ki eyo kumakya eyo andi za mirundi ebiri waliwo ya Natalia waliwo ne y'abasajja abo abatula era kubaddeko omukazi abakyusizza Natalia aleka yagenze mu simumanyi era mbadde ngiyiseeko nengamba kati olaba kusanyuka okuliko programu ekawungezi ekolako Senga Justin Nantume ne Kaleera ne Mutesa Pro ne Nalonga ali depression simanyi ki tutuvuula abantu Nalonga alina ka pressure alina akazito Nalonga Charles before yali bayawukana Nalonga wenda bapostinga kuba ne mukwegatanze tebaŋŋamba ninze Nalonga nda postinga ebifaananyi by'abasajja abalala kati osobola okupostinga mukazi omulala nga olina omukazi eka nze kindeeta okulowooza nti bayawukana Nalonga yabipostinga ku peegi ye era ne ku TV balaga omuvubuka namuyiba n'akayimba saha programu eyo bagiyita ekipumpuni kanayo mbadde simanyi linnya lyayo aga Katonda mu ggulu kati abo nabo webagatta mu kakota kaabwe b'amaanyi kati waliwo eyamukwano gwafuuna atategeera ono omukazi gwe yapostinga ennaku ezo TVCM basebo ne bannyawo tuyinza obutasukkako awo olw'ensonga z'ebyokweri tosobola gamba presenter mulamba ku TV nti tategeera kigwa okyogedde ogambye eya munnaffe atategeera kati waliwo eya munnaffe kozi ali producer wayo Kafuko si wange tetumuyingira basi si yeye producer wa Makola Badiru ye producer we ate kati sigwe manyi ndowooza kakati ne Makono omulaba agenda kukola ennyambi ekisirusiru byakola era kiprogulamu kyantu bakiraba naye era abagiraba era beebo abawagizi be programu si amaanyi
y'amaanyi ku bawagizi be ku audience ye y'amaanyi era n'abagikyalamu era beebo ne bakuyita togendayo ayi tekanaawe sekati mbanywedde ki kati ahanga agenda kumubuuza ki kuba sobola okumukuba empinzi tosobola anti Makona ekisooka kya byonna tabuuzanko kibuuzo ky'amagezi ekyokubiri Makona akyaza abantu b'amanyi waba alina byabamanyi kati nza mmanyiiko ki munnamawulire anoonyereza tasobola kunoonyeza kuba ate nze ndi mugezi n'omumusinga kati nkwanjule nga Makona bw'ayanjula nti nja kuwujja oluyi nze obinyanjula eyo ne sikuwujja kati waliwo ku radio 4 waliyo omusajja oyo oba akola ku ssanyuka kungu mulungi nnyo yakyaza Bobi Wine ne baaba yali amussa kubona akasandi Bobi Wine mugezi oba kungu yatya buti ebibuuzo bye yabuuza next media yonna yatuula n'ebisengeka nti tugenda buuza kino na kino na kino next media temwagala yali yagala kumugobesa temwagala nga Bobi Wine kyali mu kukola kati ayina ba MP bali mu kuleeta nga agoba bagobe abakulembeze waliwo ajja mu Kampala tujja biga ndamu ndowooza olulala tubireke ebyobufuzi tugenda kukomawo ng'oyogera ku nsonga za Nyanzi mutabani we yeetonze ate nakwetonda omwana yakola post years 2 yasose nakola ey'okwetonda n'amaana nakola endala ng'agata nakwetonda simanyi oba muziraba kati omwana naye musiru omwana mugezi kati ate alinga Bujingo musiru naye mugezi mbadde nga kati kuba yabiwandiise nga biri ku gundi ye nga yeetonda omuntu asobola okugulawo akawunti omumanyi yago ba tokimanyi abantu bakozesa akawunti y'amafiina kati nze mbadde ndi wano maadi nankubira essimu nga waliwo ali ku imeero yange agitaganjula naye nga nze simumanyi ye neŋŋamba maadi twatukyuse password ng'obudde bukyali kati kati ate omwana oyo yennyini munnamawulire omu ali ebweru Morris Molodekai yamukubidde essimu era ne yeetonda era naye yakubidde mulala ono yadambadde nkufira people power oyo si munnamawulire oyo buloga anti naye era munnamawulire kuba akoleddeko TV ez'amaanyi wano yakolerako n'agenda munnamawulire si kubeera ng'okola ku TV munnamawulire okubeera ne bwoba tokola nga ggwe naye nga wagasoma nga wagasoma nze saagasoma kanange sokubeera munnamawulire gwe toba munnamawulire nze ndiki kati gwe oli buloga kinzirize mu Luganda buloga ye muntu ayogera ku kintu kyonna kyalabye naye nga talina bukugu mu kyo ne chansi z'okusoma bwe oyina nnyingi bwoddayo n'osoma ate awo ofuuka munnamawulire kyeŋŋamba kati ŋŋanze wano we tuba nga twogera bukimu kye tusanze chansi z'okusibwa mpitirivu naye munnamawulire ng'ogenda omusiba era basooka mugamba leeta obuyigirize bwo n'obuwaayo kati awo ne badda ku ethics z'amawulire kyoyogedde kino wakisoma nti yesi nakisoma kati ne badda ku kesi endala naye bw'obeera tewakisoma nga tolina mpapula bakuteerayo buteezi wali tetugenda kuwakwetondera abantu nga tuswansuka tetugenda kuwakitegeeza Molodekai munnamawulire omanyi lwakisinza kumukkiririzaamu oyo anti ayina pate gyawagira sikasula kutwala bigambo munnamawulire ali partisan kubanga era wamuwulidde nga ye ayina kyayagala omwana ayogere bano bakunde basinze okunyiiga kati omwana mugezi n'amugamba nze neetondera bannayuganda wakawuliddeako kaakati oyo sinza kuwuliriza bintu bye sisobola kubiwuliriza ayinza okuba nga yadde akubira nze anti eddoboozi y'omwana tetulimanyi era yafunye atya ennamba y'omwana kati oyo siwuliriza bintu bye sisobola wabula singa babadde ku leediyo nga Simba omulangira Ndawusi n'akuba oba Douglas Lwanga n'akuba n'amugamba owaayi bino ebitambula biri bitya mbale nja kukiwuliza nga kiri ku mpewo naye akati ono yadde anonya likes kubanze ndowooza
tosobola kubanga owuliriza bannayuganda ate nga oyina pata yo gy'owagira kati omwana nze nja mukubirako olina enamba ye nja mukubirako ejja mukubira wano so naye nga tulina basaponsa ffe tutambula no bakayita akembiire akembiire akokunywa akokamanyi nkamanyi nkawulira akembiire nkawulira okawulira wafunamu omutima mubi nga nfunye saponsa mutima mubi mbadde nga nti wafunamu kaakasajja era senga bagambye musiibe bulungi waliwo n'omukyala ngenda kutwala akwambaze bamuyita Remi's collection ali eno jakubo jakikira bunnamwaya oyo ayambaza omusajja n'ofuluma nga wena ng'oddusa akazindanga mulangira bulangizi sina maanyi gagenda ate kunona ngoye ate enko sente z'okozesa zigula engoye so mu bufu obumu waliwo boosi wange essula mu moto waliwo atalisa okunkuba ekikone wasula mu moto gye bali naye tebansobola naye omusajja ono mumuleke obaleka ne bagezaako anti essula alinga munnabyabufuzi kasitongeyo oluba okutuuka alinga genosale ate sale yasoba ate genosale bamuwa ekyama kaka ate nze nagimufuwadingira kati ate nze wasula nakuliyentinga amagye kati abantu bonna okutandikira ku boosi wange essula waliwo kapale chairman kamoga lexi geno secretary bonna ani akuba ekikono nga abasajja baawe si babi bantu balungi si bawo abankuba ekikono wano tukola omulimu ogumu ogw'okwasama bagamba omugagga we atwala ssente talina bya postinga biki kale kati ate nze wasula moto saagendanga buloga nze ne wakifo kya bwogezi era nze mwogezi ali mu kampuni ataasoma obwogezi si gundi ya bulimu ono omusajja ne buloga Bukenya media kati ogwo omuntu asobola okwogera mu bantu abategeera Bukenya agenza okuva Dubai gye vana yadde siringi ebiri yansanga ndi mwogezi wa kampuni kati ng'agyogerera omutwe gwe naye gulimu amagezi era amagezi gabagambitwa ekisimu gejju Bukenya amagezi ge gali mu gundi genda wa jeno tasobola kugalabika kyabaluma bwe yagenda ewa jeno ate buli omu anoonya ssente era yankola bubi n'ataŋŋamba wali ojagenda lwaki andeka nze ndi bulungi kyanyiiza nnyo byemu kubikumpalanya ekikono ekiri eyo mu DCCU ngenze sijja gendeyo kakati bonna bambi mwabagenda ewasula mu moto mulimba hayi noba akutuuka era Bukenya nkubira nange akacumbala badde akutokomegedde omugambo kati oluba lw'okuvaawo bwoti nga nzikirira yagambye koti kwogeredde tosobola tokiŋŋambangako sobolako naye kati oba ofa munange osula mu moto atumala alinga gavumenti atumala bulungi nnyo era abafa ogendayo oluvannyuma tukireyoko tumukuba oluseke tugende mu conference so ng'ennaku z'omwezi bbiri tugenda kubeera ku Serena Hotel Hajati Sophie Nantongo mugende mu muwagire mugenda kulaba tewali ndongo ya siddi nowanga mwagala endongo tewali ndongo ya siddi kozi bamutaddeko obusiki bungi obusiki gye buli nalabyawo Nobert mulalu bwatyo anko Nobert alinga byendo bikwata biyiika nafuna abantu abanajja be babe tujja kumunonyawo ku lw'omukaaga si ya Friday ku lw'omukaaga tugenda kumunonya ekyaddala omulaguzi si mubi naye sheeyo eyinza ofaananako eya musajja wange okabira tugenda kumunoonya anko Nobert ku lw'omukaaga tujja zimukubira nga teziriiko so ng'ennaku z'omwezi 9 mugende mwagere ba B2C Kampala Boys Hotel Africana mukaya event boss wange akomawo leero China abadde ali China ne papa ne Dana n'abatanzi mayi papa njagala ave mu kuyimba aganako okusuubula kati papa engeri gye tumwagala twagala kumuteeka ku kitiibwa kya China yadde ageze nonya waasuubulira papa yadde agenze kukola lebo ya bintu byagenda okuleeta nga biri ku lebo ye eriko papa kyonna kyanaayagala kuba ffe twamutumye nimanya byagenda ng'azinisa abakyayina amazina amaganda neŋŋamba yoyo papa byagenda okulaba bigenda kubeerako lebo ye twagala kumukolera woofiisi abeere omuwabuzi w'abali mu entertainment eno ensobi ezibawo zonna abayimbi nga balina egundi anageyo n'amuwabula yakomawo n'amugamba papa nno yaŋŋayibwa ekisineze abayimbi anti abamukkiririzaamu era byanaatuwabula tujja kubigenda tutulanga tugenda kaka nti genda wa papa akuwabule
wabula gula Kachumbali akutukomedde omugango ola kikutuddemu ng'ogende wa mukulu Ssemakula omuga Kachumbali ne Kasipati biganye kati ye nga abayita kati gwe kiri gy'oli okujja nga tomuwuliriza kuba twakizudde mu industry ya music kati y'omu Katonda gwakyabiseeko akasubi tulina wasobola okugatta abantu abaawukanye abala baagala nga abantu baawukanidde ddala so katulowooza wanaaba awummudde mu kuyimba naaba nga alina ebintu ebyaleeta ajja kutuwa obudde agenda bamusuubuzi kubanga zibuna linkola interview ba Beatrice ne babuuza mwinayo omuntu gwe muswalira ne banga tubalina bangi naye katumenyeeyo omuntu omu bamenya Papa Misa Kisemakula kakati tumwegendeza nnyo era tumusobya kuba yasinga entondo nange muswalira era ye president wa b'entondo sajja wa talina tabu naye nga basewo ne bannyabo